qala nadhimuha rahmatullahi alayhi agamba nadhimuha kyategeeza wano Sheikh Zakaria al-Ansari ategeeza Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi naga nti qala nadhimuha rahimahullahu ta'ala agamba oyo eyatutontomera ekitontome omutontomi Imam Ibn Jazari Allah asime kuye bismillahir rahmanir rahim yatandika ne bismillahir rahmanir rahim kitegeeza nti bismillahir rahmanir rahim nayo eri mu kitontome oba byebimu ku bigambo Imam Ibn Jazari byatandika nayo naye mu nusukha ezimu mu copies ezimu teyawandiikwa era abayizi bangi nnyo baba basoma manzumatul muqaddima batandikira ku yaqulu raji naye nga tuteekeddwa okubeera ng'otandikira ku bismillahir rahmanir rahim era oba osoma manzuma ewa sheekhi ogamba bismillahir rahmanir rahim yaqulu raji afwi rabbi yani n'otandika ne bismillahir rahmanir rahim kyekituufu imaamu bw'ati bw'agamba Sheikh Zakaria al-Ansari n'agamba nti bismillahir rahmanir rahim ay ibtidai au abtadi'u ekigambo bismillahir rahmanir rahim aboluganda mulimi olwarabu Imam Sheikh Zakaria al-Ansari bwe yali annyonnyola kuba Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi twamulaba nti yali mumanyi muyirimu ez'enjawulo so bwe yali annyonnyola ekitontome kino yatunuulirako nnyo ku lulimi olwarabu ku jihatwe al-lugha oba ntegeeka yatunuulira ku lulimi olwarabu kugamba ekigambo yakireetanga n'atunnyonnyola n'ayogera ku ilmu al-kalaamu kubanga yali mumanyi mu buli kimu otegereka so agamba nti bismillahir rahmanir rahim ay ibtidai au abtadi'u kitegeeza ki nti ntandise oba ntandika oba ntegereka ntandika kyategeeza ikhwani aboluganda olulimi olwarabu luyina emboozi za mirundi ebiri anwa'ul jumla nawain emiteeko gy'emboozi gya mirundi ebiri either tubeera ne jumlatu ismiya tuyina emboozi etandika n'erinnya ng'era nga yatakawwanu min al-mubtada wal khabar ng'emboozi etandika ne mubtada ne khabar tugiyita emboozi yonna etandika n'erinnya mu lulimi olwarabu tugiyita jumlatu ismiya oba ntegereka ne tubeera n'emboozi endala ng'etandika neki ne nga bagiyita jumlatu al-fi'liya etandika n'ekikolwa era eyitibwa fi'liya bategereka mu luwarabu tuyina emboozi za mirundi ebiri either emboozi ng'etandika n'erinnya gye bayita jumlatu ismiya era ng'ekolebwa mubtada ne khabar oba emboozi endala ng'eyitibwa fi'liya etandika n'ekikolwa ng'ekolebwa fi'ilu ekikolwa ne fa'ilu omukozi ekyokulabirako ismiya nga bw'onaagamba nti qamarun munirun qamarun muniru qamaru mubtada munirun khabar si bwe kiri eyo eba jumlatu ismiya oba nebeera nga emboozi nga ya fi'liya kyokulabirako n'ogamba dhahaba muhammadun ila almadrasa dhahaba muhammadun dhahabat aishatu ila almadrasa dhahabat etandise nekikolwa erimu fi'ilu ne fa'ilu eyitibwa ki eyitibwa fi'liya kati ate ne wabeerawo emboozi ezo emboozi bbiri ze tulina mu luwarabu naye oluusi waliwo emboozi ejja mu lulimi oluwarabu ng'etandise ne jaaru ne majururu jaarun wa majururu ng'etandise n'akagambo oba n'akanyukuta akateeka kasira ketuyita jaaru oba harf akagambo akanyukuta emboozi esobola okujja nga tetandise na linnya ate nga tetandise na kikolwa naye netandika ne kaki n'akanyukuta kebayita ka harf buhurufu akanyukuta k'amakulu hurufu al-maani nga bw'olaba bi bismillah oba ala oba ghayri oba nabo bayita hurufu al-jari oba hurufu al-maani tayib kati obunyukuta obwo busobola okubanga emboozi etandise n'obunyukuta obwo kati emboozi etandise n'obunyukuta obwo oluusi tekuwa makulu gakola ki gaggwayo kyovula tubagamba nti bw'oba otandika mu Qur'ani we tujja okulaba insha Allah muzimu ku ntandika ezitali nnungi we tuba tusoma Qur'ani ye muntu okubeera nga atandikira ku harfu jarri nga tebadde entandikwa ya aya ye n'atandikirawo nga wonalaba omuntu bw'agamba nti ghayril maghdubi alayhim
natandikira ku ghairi tomugamba nti si kirungi kutandikira ku hurufu aljar. Lwaki? Olwensonga teziwa amakulu gamala. Either wateekeddwa okubaawo emboozi ekoze eki eyasangulwawo then ne bateekawo ka bismillah. Oba ntegereka kati ng'emboozi eyo eyasangulwawo yeetaaga okubeera nga tugeregeranye ne tugiteekawo. Tegereka omuntu nga mwana agamba nti bismillah, omuntu ng'ogamba nti bismillah n'otandikira ku b jaru. Oba omuntu kale ekyokulabirako naga fiddaari mu nnyumba oba mu ruumu fil baiti, oli najja naga fil baiti mu nnyumba, otegeera ki abategeeza fil baiti? Osigala weebuuza mu nnyumba mubadde muti. Olaba ng'emboozi eri incomplete, ebulamu kubanga atandisizza naki na jawabu. Oba oli naga nti bismillahir rahmanir rahim, eyo emboozi bw'oba ogiwulidde otegeera nti waliwo ebyasangulwawo mu yo, kubanga yo yennyini ogiwulira nga eri incomplete okubanga etandisizza na jarru. Oli naga nti bismillahir rahmanir rahim n'erinnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi, kikyotegeeza n'erinnya lya Allah. Senga nja naŋŋamba nti bismillahir rahmanir rahim n'erinnya kwa bismi ne bi n'erinnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi, nejja n'ekigambo ekyo kitegeera nti n'erinnya lya Allah. Otegeera nti waliwo emboozi ekoze eki esanguddwawo. Kati wano Imaamu kyagamba nti ibtidai au abtadi, ekisanguddwawo eyo esobola okubeera nga tusanguddewo mboozi ng'etandika na linnya nga bwetwagambye nti emboozi either etandika n'erinnya ismiya, kyava agamba ibtidai eyo linnya nti ntandise oba okutandika kwange ebigambo byange mbitandise n'erinnya lya Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi. Olaba ekigambo ibtidai kyasangulwawo, fene tugamba bismillahir rahmanir rahim, naye ng'emboozi erimu ekigambo ekyasangulwawo ekigamba nti ibtidai, okutandika kwange eyo ismiya, ntandise naki n'erinnya lya Allah ow'ekisa ekingi. Oba n'ogamba abtadiu eyo fi'liya, nti ontandika n'erinnya lya Allah ow'ekisa ekingi. Ndowooza ne mu Luganda bwe tuba tuvuunula tugamba nti ntandise n'erinnya lya Allah ow'ekisa ekingi, si bwe kiri bwe tuvuunula. Bismillahir rahmanir rahim, nsoma Qur'ani nga ngisoma ntandise n'erinnya ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi ow'ekisa ekingi, era tukwogera nti ntandise ibtida. Kati wano mu Luwarabu mu kuwandika twakasangulawo, oba ntegereka oba kyasangulwawo, naye nga bismillahir rahmanir rahim yani ibtidai, okutandika kwange ntandise. Wabtada rahimahullahu ta'ala, kyava gamba Sheikh Zakaria al-Ansari nti wabtada rahimahullahu ta'ala, yatandika Imam ategeeza nti Sheikh Zakaria al-Ansari agamba nti yatandika Imamu Jazari yatandika rahimahullah Allah musasire, yatandika biha neki ne basmala, yali ategeeza ti yatandika naki na basmala. Wabil hamdala, era natandika ne hamdala. Hamdala ye alhamdulillah. Hamdala mu lulimi Oluwarabu kiyitibwa nahti. Waliwo kye bayita annahti mu lulimi Oluwarabu. Nahti si nahti si ayini, wabula nahti. Nahti kitegeeza ki? Nahti Abawarabu baddiranga ebigambo ebingi ne babifundiza mu kigambo kimu, obanga kigambo kimu nga kitegeerezebwamu ebigambo ebingi, then ne bakituuma, oba baddiranga ekigambo ne bakituuma erinnya naye nga bategeezaamu ebigambo ebingi. Ekyokulabirako ekigambo ahamdala mba ntegeeza alhamdulillahi rabbil alamin. Omuntu nga anagamba nti okutendereza, bwe nkugamba nti okutendereza kikyotegeera mu kutendereza, otegeezaamu nti amatenda amajjuvu ga Allah. Mwega tendereza ogenda gamba nti amatenda amajjuvu ga Allah, si bwe kiri. Naye nze ngamba nti alhamdala kutendereza. Basmala kitegeeza ki? Bismillahir rahmanir rahim. Ekigambo ekyo basmala bakaita naht, alhamdala bakaita naht. Al-isti'adha oli wajja naga nti isti'adha kitegeeza ki? Kikyotegeera mu isti'adha kiba kitegeeza nti kwe kugamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ekyo mulimi Oluwarabu bakiyita ki? Naht. Nagamba nti Imam
Sheikh Zakaria Sheikh Jazari yatandika naki ne bismillah oba basmala ne alhamdulillah na kama yati ngabo tujjo kubikola ki okubinnyonnyola nagamba nti iqtidaan ekyo yakikola okutandika ne basmala then nazaako alhamdu yakikola iqtidaan ng'agoberera bil kitabil aziz ekitabo ky'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atandika ekitabo kye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yatandika ne basmala ne alhamdulillah. Era Imam Ibn Sheikh Jazari rahmatullahi alayhi Ibn Jazari era ng'ogyeko okubeera nga okutandika kwe ne basmala wamu ne alhamdulillah yali agoberera entandikwa ya Qur'an nti Allah yatandika ne bismillah na alhamdulillah ng'ogyeko ekyo era yagoberera bi khabarin era wa amalan bi khabarin n'okubeera nga yali agoberera enkola ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama oba sunna za nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Khabari bimaana hadith, khabari kitegeeza ki hadith. Tayib, hadithi ki nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi emu amanyamu bagamba nti eri dhaif, abandi bagamba nti eri fine eri okay, abamu ne bagamba nti eri mursal nga kisinga okubeera nga kigambo ekyo kituufu. Hadith egamba etya? Egamba nti kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa aqta'u. Nabbi sallallahu agamba nti kullu amrin, buli mulimu gwonna omuntu gwakola ng'omulimu ogwo omulungi ng'omuntu oyo tatandisizza nagwo bismillahir rahmanir rahim, omulimu ogwo guba ki gwa nkoggo. Fi riwaya fahuwa abtar, guba gwaki guba mukendeevu. Mulimu gwonna senga ogukola n'otatandisa bismillah guba mukendeevu. Wa fi riwaya, mu riwaya endala alhamdulillah oba bilhamdulillah, omulimu n'otagutandisa naki ne alhamdulillah, yani turfa'u ala alhikaya bilhamdulillah. Omulimu gwonna n'otagutandisa naki ne alhamdulillah, omulimu ogwo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba guba muki guba mukendeevu. Hadith eyo rawahu Abu Dawuda yagituleetera wa ghayruhu n'abalala bangi bagireeta. Wa hassanahu ibnu as-Salah, ibnu as-Salah yabeera nga akola ki hadith eyo agisohaha fi muqaddimatu ibnu as-Salah. Muqaddimatu ibn Salah tukimanyi bulungi ekitabo ekyo kirungi nnyo mu erimu ya hadith. Agamba nti ye Imamu Ibn Salah yagamba nti hadith eyo ki hadith eyo nungi. Nokwadde waliwo abamanyi abamu nga Sheikh Albani n'abalala baga nti hadith eyo ki hadith eyo nafu. Wallahu alam, olw'ensonga nti erimu az-Zuhri baga nti hadith zonna ezirimu Zuhri ziba abamanyi abamu baga nti ziba ki ziba nafu. Tayib, then Imam Ibn Jazari Sheikh Zakaria al-Ansari naga nti wa ghayruhu, n'abamanyi abalala nabo bakola ki bagisahaha hadith eyo, nagamba nti oba bagihasana baga nti nungi. Naga nti wala ta'aruda baina riwayataini, era tewali kubagana wakati w'enjogera ebbiri eza hadith. Kikyategeeza nti tewali kubagana wakati w'enjogera ebbiri eza hadith, kuba enjogera ziresi agambye either okubeera nga hadith etegeeza nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omulimu gwonna ogutatandise na bismillahir rahmanir rahim guba gwaki guba gwa nkoggo, guba gumisinga samu baraka ezimu ziba zimisinga mugu. Then nagamba nti ate riwaya endala omulimu ogutatandise ne alhamdulillah, kitegeeza ayogera ku riwaya ezebbiri, either omulimu ogutatandise na bismillah oba omulimu ogutatandise naki ne alhamdulillah. Kyava agamba nti wala ta'aruda baina riwayatayn, enjogera za hadith ezebbiri tewali kubagana wakati waazo. Lwaki? Naga nti lianna al-ibtidaa haqiqiyun wa idafiyun, olw'ensonga nti okutandika omuntu asobola okubeera nga okutandika kulimu emiteeko ebiri. Waliwo okutandikira ddala, then ne wabaawo okutandika nga kwa idafi. Feri mu lulimi oluzungu kyetuyinza okugamba nti beginning oba starting. Kwe bayita okutandika haqiqi,
okwaki okwaddala okukakafu mtu wengamba nti tandika notandika okusoma Qur'an ekyo kiyita haqiqi kwe kutandika okwaki okwa haqiqi. Then wabawo ate okutandika nga kwa idafi kwa nyonge kwa kuongereza ekyokulabirako mtu asobola okubeera nga abadde asoma atandise okusoma nasoma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi najjayo Qur'ani natandika okusomako aba akyasoma ne wabawo wajja namubuuzaako then Qur'ani nagivaako ko katini tukategerekesa bwagivaako nasooka ddamu salaamu wa alaikum salaam wa rahmatullah muli mutya mbadde nkyamaliriza okusoma Qur'ani then naddayo naddamu okusoma Qur'ani okuddamu okwo kozzeeyo okusoma Qur'ani kwe tuyita ibtidai idafi kutandika okwennyongereza already yabadde yatandise dde okusoma kati wano naddamu natandika oluvannyuma lw'ebigambo ebimu byataddewo naddamu nakola ki natandika olutandiko oluki olw'okwongerezaako. Kyava agamba Sheikh Zakaria al-Ansari nti entandika za mirundi ebiri waliwo okutandika nga kutandikira ddala starting then ne wabaawo ne resuming omuntu okubanga abadde akola ekintu then nasooka akolamu kati nakavaako katini naddamu kyebayita naddamu natandika kyebayita ki ibtidai idafi zentandika ezo za mirundi ebiri. So kyetegeeza nti Imam Jazari asobola okubanga yagamba bismillahir rahmanir rahim natandikira ddala olutandiko olwo nga luli haqiqi then ate era nagamba nti alhamdulillahi wa sallallahu natandika olutandiko olwokubiri olw'ennyongereza. Kitegeeza nti entandika bbiri zombi zikkirizibwa era zombi zisobola okubeera nga zitwalibwa. So hadithi eri egamba nti either ng'otandise ne bismillah oba n'otandika ne alhamdulillah byombi osobola okukola ki okutandika nabyo la bas. Osobola okugamba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah tewali buzibu. Olw'ensonga nti bismillah luba lutandika lwaki lutandikira olwaddala lwotandikiddeko ate alhamdulillah ne lubanga lutandika lwaki lwannyongeza. Kategerekesa bulungi tayib. Nagamba nti falbasmalati hasala alhaqiqi okutandika nakwe basmala oba bismillahir rahmanir rahim lutandika olwo lwaki olwaddala olwa haqiqi nati wabilhamdalati hasala alidafi ate olutandika lweyatandika nalwo alhamdulillahi wa sallallahu olwo lutandika lwaki lwannyongeza tuyita idafi oba ntegereka ay bilidafati ila ghayrihima amakulu nti waliwo yagamba bismillahir rahmanir rahim then idafati ila ghayrihima yani lwongerezebwa kubiki kubirala. Kyategeeza omuntu senga nga example jemba wadde omuntu abadde asoma Qur'an natandika okutandika okukubira haqiqi kuba okutandikira ddala kwatandise nako nga asoma Qur'an then ate nawumulamu asobola okuba nga anywa amazzi oba nga akoze ekinasooka awumulamu ka break katini then naddamu natandika okutandika okwo kwabatandise biri ebigambo ebigenda okuddako essula empya gyagenda okusoma kuba kutandika kuki kuba kutandika kuyitibwa kutandika oba mbitegeera nti okusoma okwo kwasomye ng'amaze okunywa amazzi ibtida natandika okutandika okwo binisbati ila ma sayaqra okusinzira ku ebyo byajja okusoma kyatandise nakyo ekyo tukiyita ibtidai kutandika wabula bino byamaze okusoma ate taba ibtida byeyatandise nabyo mu kusooka ate byo biba ibtidai haqiqi wambitegedde. طيب وقدم البسملة عملا بكتاب الله وبالكتاب والإجماع. إمام ابن جزري رحمة الله عليه yatandika ne bismillah nga akolera ku kitabo oba ku Qur'an kubanga Qur'an etulaga nti omulimu gonna omulungi oteekeddwa kubeera nga gutandika kukolebwa gutandika naki na basmala wabil ijma' n'enkola y'abamanyi amanyi bonna bwe baali batandika okuwandiika ebitabo byabwe batandika okutontoma bonna batandikanga kutendereza Allah na kusoma linnya lya Allah sahu wallahi bonna bwe batyo. Imam Shatibi yagamba ati badatu bismillahi fi an-nazmi awwala yabda bi bismillah wa ba'da dhalika natendereza Allah subhanahu wa ta'ala wa thannaitu ochegere. طيب bwato Imam mwagamba rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a.